Okay, kanyemero ntambula ya byabulamu ng'olunaku olwaleero it is the International Day for Innocent Children Victims of Aggression. Innocent children nganze nkitegedde kati aggression abana balina engeri gye bayisaamu enkambwe era nga this day was established in August 1982 because lwaki bagamba victim innocent children omwana abeera innocent toyina nnyo nsonga bw'obeera blamed olw'ekintu ky'okoze oli muntu mukulu you made your informed decisions okukola ekintu ky'obusiru kyovala nga bakuteekako amaanyi naye abaana abato ebintu ebisinga babikola innocently waliwo akantu akaali katrendinga ku TikTok akasasa kana akawala ke baabuuza akagamba nze mujja wa Liz mama ye namugamba mujja we yakola ati nti yamuwujja like she's just innocent amayina kigambo mujja we kyekitegeeza you know so that is how kids namugamba omuwujja ddi nti olw'olumu amuwujja olw'olumu so omwana nga tonnaba kumuteekako nnyo maanyi tonnaba kukozesa bigambo bikambwe and ate most especially wano tutunuulira abuse ngeri like emotional psychological abuse specifically because abamu agenda n'agamba nze omwana simukuba naye ng'ebigambo byamugamba bimukuba kibooko okusinga omukuba physically kyobola nga we've heard of people abagamba wabula nze okunvuma onkuba nakwogerera ebigambo nogakayisinga yankubyemu lumu abasajja basinga okukozesa eyo statement kituka ku basingo maazi obusungu bwa taata alina nasooka akulangira ab'ekika kyammwe kyonna obusiru bwe wammwe nogamba naye gwe wagenda mu katale n'olondayo omusiru n'omwagala era n'omuzaalamu singa nali nsobola omuwabula n'atagenda ku musajja kitange ng'alinga ggoya mmupangira so obusungu bubeerawo nnyo now this purpose is expanded to acknowledge the pain suffered by children throughout the whole world who are the victims of physical, mental and emotional abuse. Era in a nutshell is protecting their rights. Now, this form of abuse is characterized by a person subjecting or exposing another person to a behavior that may result into psychological trauma, anxiety, chronic depression. Omwana nabeera nga alinga eyaza omusango n'akula nga yejjusa olw'ebigambo by'omujja mwogera. Kakati tukulaze nti bw'obikola ebyo ekigenda results ogenda n'owulira omwana wa myaka 9, mwana myaka 7, 10, 12 mbuyesse. Noga omwana omutajjawo ekirowoozo ky'okwetta. Olumu nga bingi nnyo byasirikidde no abantu abakulu we open up sometimes we mpulira nga ekintu kinyega nnyo sobola okugamba kanoonyeyo mukwano gwange omwana ebiseera ebisinga talina mukwano gwe ekyewuunyisa mu abantu mu aba abusing abaana bano ate mmwe bakwano baabwe you are their protector nti gwe maama we gwamulangira gwe buli lunaku muli awulira gwe yandibadde abuulira ekyama kye but ate nawe omuzzeeko obeera omulangira buli lunaku n'amaliriza nga talina gy'agenda akuddukira. Muno nno mulimu ebintu ng'okuba buulinga eno nnene nnyo ne ssemateeka wa Uganda alagira alambika bulungi nnyo singa omwana omu amanya asangibwa ku ssomero nti no yabuulinze mwana munne musango munene nnyo. So starting from schools abaana ze baakadda abasomesa mulina protecting abaana. Hey, you have no idea, you people, unless you didn't go to school. Omwana akubuulinga ayinza n'otandikira ku kintu kitono nnyo linnya lyo omwana n'akuvuma erinnya lyo era nza mulimu amannya ag'empya ge bayita abantu ne ngamba singa bw'aba yasomera mu centro yafuna obuzibu ng'ewaabwe tekitegeeza nga kikulu nnyo naye kati nga bwe lijja eno mu centro ojja laba nga somehow lirina kye litegeeza nga alinga alina kyasasulira you know abamu babavuma buvumi mannya ababa body shaming ffenna twakula bulala olaba nze bwe nsanga omuntu ku social media ng'avuma mu n'engeri gye yakulamu ekisookera ddala ngamba obona okusomero yali atya they must have had like bad manners
olwo kugina emyaka gye tukuziddemu n'omanya nti you don't body shame someone, si gwe Katonda, si gwe wamutonda. Naye era omuntu n'avuma munne ye kino nga kyakula bulala talina figa yadde era n'ogamba kaakati ono omufaliso omusiba akawero, you know omuntu talina choice, nga buli omu yalina choice ogamba Katonda ntonda bwe nti bane twandibadde tumugamba. Yeah, but bw'omanya nti no, you don't have powers on how someone was Katonda bwe yambuildinga, then ebigambo birekere, wali ebintu byetagenda kyusa because naye ayinza okuba tayagala kubanga yakula bwatu, naye ate buli omu kimuvuma kimwongera kumuteekako damage. So are the children, ne bamuvuma omutwe omunene, ne bamuvuma ebigulu, ne bamuvuma obusiru, ne bamuvuma batera nnyo families abaana singa maama we afa nga amuzaala. Abo abaana abamu bali regarded mu society in brackets ng'ebisiraani. Watta nnyoko saba omusango munene nnyo mu society. bantu nga bayewe beetu na nnyoko yafa kuzaala oli kisiraani. Omwana n'akulawo ng'agamba talabanga, first of all it is torturing them, talabanga ku maama we, teyayonka naye ate kati mukimuteekako. Antu abamu bakuze n'ennaku nnyingi nnyo ku mitima, n'akula nga yeekyayi bwekyayi. Abazadde twakyogeddeko, abazadde n'ayawukana ne taata n'atandika okulangira abaana n'abavuma kuva lwaggulo paka ku makya, kikitaabwe nga bwe kyali ekisiru and all that. Abalala some kids are tortured mu bintu ebyekisiru kulwokubanga mama yawukana ne taata, mama n'afunayo boyfriend we oba taata ne waba muganda we nga bakola love acts maaso g'omwana because ye mbongo bwe kigenda mu maaso teyandikyaga ali green tamanyi kigenda ma no olaba ne wobeera gwe muntu mukulu apart from a few things nogamba Saima ali married ne gundi but waliwo eno mu culture yaffe you don't want to see people ng'okibayi bantu bakulu na bafumbo naye mulimbi otayagala kulaba ffe mukyala tujja mu kukyala okyala nga kateni yeyawula eddiiro kati bo balowooza babeera mu kisenge baba bali mu kisenge mbwesibiddeyo ne kateni yaabwe kati goli mu Johnson mu ddiiro. I know. Antu gwa jingo ne guseka. N'olyoka olaba obuzibu. Abaana badinayinga okuzanya. It is right y'abaana nabagamba batwala abaana bajjanjabe bajjajja mu kyalo mulimba mu batocharinga. Tebalina kyakoga, tebalina kyakukolawo, but you're torturing them emotionally, psychologically. Yalinga yazalibwa okujjanjaba jjajjaawe. Tagenda kutazanya. Omwana yenna ali entitled mu kuzanya. Kibalanga ku ssomero balina break time ne lunch time. Obwongo abuumuze bukole ebirala because they are children. Abaana badinayinga emmere. Waliwo saying gye nakulampulira nti gwe lwotalidde lwolaba ennaku. Yennaku y'omwana omuto. Oba asiibye talina ssaati. Oba tanaabye. Kulya kuzanya. Byonna bikole naye w'omwana omutemmere. Laba omuyita agamba mbadde nzanya. Nogakakati ono gwe nagambye okukolawo omuwaaka. Mbadde nzanya. Takoowa kuzanya. Ngenda kuzanya. Era punishment emu gye twakula tulina mu buto bwaffe kwebakamisana time y'okuzanya gikusalako. So era nga bagamba okoze ki genda weebake. Torturing their loved ones. Kino kankitwale mu domestic violence wakataata muyomba n'omwana ne mwerangira. Twabirabako nnyo after COVID abaana badda ku ssomero nga betta bakola biki, they couldn't settle in school. Naye ng'obuzibu bwavudde waka. So nga tonna basikambula waliwo omulenzi amayika TikTok eriko ba motivational speakers yali agamba abasajja omukazi wakukola ekintu awo wennyini mukubire wempi. Imagine ng'oli maaso g'abaana bo. So nkimanyi waliwo better places okwogera ku bizibu byamwe si maaso g'abaana. Omwana tayagala muntu amukwatira ku muntu we. Era kyobula nga bakaaba mama bamukuba akaaba naye bw'akaaba. Ndowooza n'ebirala bingi nnyo threats ojja kuddayo ewammwe nja kugoba wano ojja genda wantamaatamadda ererere paka olumu waagaba ne kanve mu maka g'omukazi annangidde nnyo kojja kamuviire senga kamuviire n'abula n'agenda because ebigambo bunakoze obyogera n'okubiteekako ebintu bingi nnyo n'ebirala bingi nnyo so bw'oba ng'olina engeri nga tomukubye naye nga emotionally ebigambo buli weyeebaka biba biringinga mu mutwe gwe. So onako olwaliwo kyusaamu muneego ali alina ebigambo ebingi omukambwe ennyo. Just tukikolera oyo omwana akule ng'alinako kulaavu mu mutima gwe. Otherwise naawe olina ensigo gy'oli osiga. Enkeera oyo omuntu yagenda okubeera omuntu omukulu naye abeere n'obukyayi. Naawe jjajja bajja bikutuuzaamu nga tolina kyakukola.
naye nga guwa bisiga muye ate mukaddiye olumu mutereera. Aha.